ate yes Mufti wa Uganda Sirimani Kasule Ndirangwa asabye abantu okunyweza Oluganda olw'obuyisiramu kubanga yengeri yokka mwe basobola okuyita okunyweza enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'Oluganda. Okwogera bino abadde ayanirizibwa abayisiramu mu ggwanga erya Burundi nga bali ku mawuledi yaabwe ey'okumalako omwaka. Nabyo katubirabye. Supreme Mufti wa Uganda Sirimani Kasule Ndirangwa asabye abantu okunyweza Oluganda lw'obusiraamu kuba yengeri yokka mwe basobola okuyita okunyweza enjigiriza Nabbi Muhammad ku Luganda. Naddala Afrika nga bwetambula olwaleero n'ensi yonna okutwalira ewamu. Enkolagana ennungi n'okuyungaggana ng'abasiraamu ensonga nkulu nnyo. Baganda baffe baatuyita tujje tubalambule tubalabeko ate tukubaganye ebirowoozo twogere ku nsonga nnyingi ezizimba obusiraamu butya bwe busobola okugenda mu maaso. Okwogera bino abadde ayanirizibwa abasiraamu b'e Burundi gy'agenze ku mawuledi yaabwe ey'omwaka. Supreme Mufti ayanirizibwa Mufti wa Burundi Sieved Juma era oluvannyuma yeetabye ku mawuledi mu kibuga Ngozi nga wano we bazaala Pulezidenti wa Burundi. Amangu ddala yeevumbye akafubo mu badde ba Mufti okuva mu mawanga amalala omuli Tanzania, Congo, Rwanda wa Burundi. Oluvannyuma ategeezezza nti Mufti wa Burundi Sieved Juma n'olukiiko lwe omubadde Kadhi wa Ngozi Sheikh Jaffaru Shaban Taufik bamusabye abayambeko okutandikawo amasomero agasomesa eddiini ku mutendera gwa siniya kuba agaliwo mu kiseera kino ga pulayimale. Abasiraamu b'e Burundi balina obwetaavu era mbategeezezza nti bwe tunaaba tuzzeeyo ne bannange tujja kubaganya ebirowoozo butya bwe tusobola okubayamba okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza wano e Burundi kubanga balina pulayimale ez'eddiini ebutidaiya pulayimale bazirina naye ate amasomero ga secondary idaadi aga secondary ne haya go tebagalina. Supreme Mufti nga yatambudde n'ekibinja ky'abantu abasoba mu 10 ategeezezza nga bwe bagenda okutema empenda okubakwasizaako ku byenjigiriza naddala mu kusomesa eddiini. Supreme Mufti era ategeezezza nti kisaanidde bannaddiini okunyweza Oluganda lw'obusiraamu nga kye kinaabayamba okuba obumu nga bwe kiyigirizwa mu ddiini. Nga Allah bw'agamba nti innamal mu'minuuna ikhwa, abakkiriza ba Luganda yonna gye bali. Ate n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bw'atugamba nti al muslimu akhul muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Nabwe kityo okuyungaggana ne baganda baffe abasiraamu b'e Burundi abakwatwako ensonga abakulu muguwa munene nnyo gweteeka. Ate ye kamukyaza Sieved Juma agambye nti kya buvunaanyizibwa abakkiriza okwagala ennyo Allah n'okumanya obukulu bw'Oluganda lw'obusiraamu. Oluvannyuma ayolekedde ekibuga kya Burundi ekya Bujumbura gy'asaalidde Juma.